Minisitule y'ebyobulamu evuddeyo n'esambajja ebigambibwa nti omuliro ogwayokya ekizimbe kyabwe gwatandikira mu kiyungu nga alipoota bwe zizze zitegeeza, wabula okunoonyereza okujja kulaga nti omuliro guno gwatandikira mu kitongole ekikuuma omutindo mu mpeereza ya minisitule eno. Kino kiddiridde poliisi okukola okunoonyereza okumaze kumpi ssabbiiti emu okufuna ekyaviirako omuliro guno ogwabalukawo ssande ewedde ne gwonoona ebintu ebiwera. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Ruth Acheng, okunoonyereza kukyagenda maaso wadde nga waliwo ebimu ebivudde mu kunoonyereza ebibadde bifulumiziddwa. We continue to await a more comprehensive report from the multi-sectoral team of experts. Minisita Acheng ategeezezza nti baakoseddwa kyansusso olw'ebintu eby'omugaso ennyo okutotomokera mu muliro, naye nga bafuba okukola buli ekisoboka okubizzaawo kw'ossa n'okufuna abakugu mu kuzimba abanekeneenya okwonooneka okwatuusibwa ku kizimbe basobole okulaba nga bakiddaabiriza. All these are very important offices that are responsible for setting policies, guidelines, standards, giving supportive supervision to those areas. But specifically for quality assurance, this is the section or the department we rely on to ensure that the services we give are of quality. Therefore, the information we lost is very critical information. And we are hopeful that the backups that we had will be able to provide this information. Ono era alaze obwetaavu bw'obukuumi obw'omuggundu mu minisitule eno kubanga kamera enkessi ze balina zaali tezimala kulaba ani eyasembayo okuyingira n'okufuluma ekizimbe kya minisitule nga kye kivuddeko okubatwalira obudde okufuna omuliro kwe gwava. The Ministry of Health has CCTV cameras all over the place. The cameras, however, do not cover certain offices. It covers the entrance very well. So if we go to look into the cameras now, we shall see all of you entering. Gye buvuddeko ekizimbe omuli minisitule y'ebyobulamu kyakwata omuliro ogwayo kya woofiisi 5 omwali kompyuta n'ebiwandiiko bya minisitule eno nga kaweefube w'okutaasa ebyali byonooneddwa yagwa butaka oluvannyuma lw'abazinyamooto okutuuka ekikeerezi. Grace Nantale Kakooza, Kiberu Sirage, KTV Amalindirire.